رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okubeera nga tutendereza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda agataliimu bukendeevu, tumusaba okusaasira ebyengira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abooluganda ab'ebitiibwa, mbalamira nga nange seereseeyo okubeera nga tutya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okumutya tuleme kutuukibwako okufa okuggyako nga tuli mu abo abakkiriza. Tuli ku mukutu gwaffe ogw'ebbeeyi omuganzi, olutimbe gaggadde ku social media, mwana wattu ku migattabantu, ku mitimbagano ogwa Rawda Islam Media, nga tubaweereza okusinziira mu kibuga kyaffe kino ekikulu eky'emukono. Mwana wattu ayagala okutwegattako, twegatteko ng'otusanga ku Facebook, YouTube, WhatsApp n'emikutu emirala gyonna omuli TikTok na gyonna gw'oba oyagadde okubeera ng'otwegattirako gye tuli. Tubeebaza mwenna abatugoberera mu nsi ez'enjawulo, abali e Saudi Arabia, abali e Canada, abali mu UK, abali Nigeria, abali e Niger, abali e Tunisia, Cameroon, abali ku muliraano wano e Kenya, e Sudan, yonna tubeebaza okubeera nga mutugoberera, era okubeera nga mwana wattu ebbanga obudde buno we butuuka mubeera mutulindiridde okubeera nga mwanukulwa ebibuuzo byammwe. Baganda baffe ab'ekiboga mbatumidde nnyo, n'ab'ebitundu ebirala byonna abatwegattirako eyo, aba Greater Busoga, mwenna tubaagala nnyo. Mu studio sirinzekka, ndi n'omuwalimu waffe omulungi Seeka Abbas Senkuba Sonko ow'Omutalagwe, gwe ngenda okubeera nga nsaba atoolere ku balabi baffe abalungi n'abo abatuwuliriza mu audios, mwana wattu abatoolere ku salaamu. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال ومن النار ومن البدع. tumwebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, tumutendereza owekitiibwa Allah, tumusaba Allah okusaasira kwe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abawuliriza abaffe aba Rawda Islam Media n'emikutu gyaffe egisigadde, twala omukisa guno okwongera okubabuuzaako nate nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oluvannyuma lw'okubeera nga omuwalimu amaze okubeera nga atutoolera ku salaamu nga alamusa ne kwabo mwana wattu abatugoberera ku mikutu gyaffe, ssebo muwalimu, Ssebo abasiraamu okutwaliza awamu n'abamu si basiraamu, abatugoberera ku mukutu guno ogwa Rawda Islam Media ne Umma Uganda, mwana wattu basiimu nnyo olw'ebbanga ly'owaayo lyotuwa waneeno okubeera ng'oyanukula ebibuuzo byabwe. Naffe tuli basiimu gye muli okubeera nga mutufudde kyetuli olwaleero. Okugenda mu maaso n'ebibuuzo byaffe, agamba nti Ashraf Kawuga Mukono, Sheikh kiramula kitya okusima entaana n'okukka mu ntaana ng'oli mu ngatto? Alhamdulillah, aqulu wa billahi tawfiq. Ensonga ekwatagana n'okukka mu ntaana ng'oli mu ngatto, kuliko hadithi nga nabbi sallallahu alayhi wasallam yalaba sahaba ng'ayingiza engatto mu maqbara n'amugaa zijjeemu, naye hadithi eyo a'allahu ahlul ilm. Aba ahlul ilm bagifuula ndwadde oba nnafu olwa hadithi eyajja nga ntuufu okugisinga,
ngegamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam singa omufa ateekebwa mu kabbuli bwatyo nabbi bwe yagamba alaihi salatu wassalam singa omuntu ateekebwa mu kabbuli ne bamubulizaako ettaka abantu bano ababaddewo yasma'u ni'ala ashabihi oba ahlihi awulira amaloboozi g'engatto zaabwe aga nti nabbi yali ayogera ku ngatto ki bwe baba nga ate bagenda mulekayo mu kabbuli ne bagamba yali ategeeza ku ezo ze bambadde nekibeera nga bamaze omumuteeka bamulizaayo ettaka bavaayo basiibula omuntu ono Allah amuddiza omwoyo n'atandika okuwulira amaloboozi g'engatto nga basimbula okuva mu kifo makbara amakulu aba awulira nnyo kutuuka n'okuwulira amaloboozi g'engatto nga bava mu makbara abasinga obungi kuba wali bagamba nti eyo hadithi eri asahu yesinga okubeera entuufu okusinga eri kubanga eri erimu ilal zikola ki ziwerawerako eziraga obunafu bwayo okubutatwala ngatto mu makbara wabula ekituufu ekiriko obujulizi nabbi yaziiza omuntu okulinnya ku kabbuli n'engatto era yayiziiza okugituulako nabbi yaziiza omuntu okubeera nga kabbuli agizimbako nga bwe kyajja mu hadithi nga nabbi agamba alaihi salatu wassalam basahaba baga nti naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an binai lqubur nabbi yaziiza okuzimba ku kabbuli wa an yujilasa alaiha n'okuzikola ki okuzituulako wa an yujassas n'okuziseminti nga okuzitandaasa nabbi yagaana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma okutwalayo engatto oli bw'alaba nga kyekiri awula asobola okutambuzaayo ebigere kyekisinga obulungi n'okukkayo nga oli mu ngatto bw'oba olabye nga kyekisinga okubeera ekirungi nga tewali buzibu bantu tewali buzibu insha allahu taala naye tubadde twogera mu ngeri ya jjeno okutwala engatto mu makbara kuliko obujulizi obwali bukiziyiza naye abawalimu ne balaba nti tekirina buzibu olw'ensonga obujulizi bunafu wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Agamba nti a woman is allowed to say salam to men on the way or neighbor man. Aslu ya okutola salamu kuli jjeno abuuza nti omukyala akkirizibwa okutoolera omusajja salaamu. Asulu y'okutoola salaamu eri jjeno kuba nabbi waffe yatugamba nti afshu salaama bainakum, musaasaanye salaamu wakati wammwe. Era mu hukuuku z'omusiraamu eri musiraamu munne nga tetwawudde musajja oba mukyala mulimu okutoola ki salaamu. Nga nabbi yaga nti haqqul muslim ala muslimi sittu, muzuya yaga nti idha laqitahu fasallimu alayhi. Isiraamu bw'oba omusinkanye nga mutoolere ki salaamu. Wabula abawalimu baalina kye baalaba kwe tubeera ku kyalo nga kuliko fitina naddala ez'obuseegu ez'obwenzi, ne wabeerawo abantu be tusuubiriramu nti fitina eyinza okunyooka ng'eyitira mu salaamu, okutoolera abaana abakyala, okutoolera abasajja bwetyo. Akyalibadde ekirungi omukyala bwe tuba nga tutya fitina okuva mu ye kwe kubeera nga tetumutoolera ki salaamu. Amma abakyala abakulukulu waliwo obujulizi obulaga nti tubatoolera salaamu, era nabbi yakyogera kiriko obujulizi. Abwekityo jjama y'abakyala nga bangi, eyo nda naye eriko obujulizi nga nabbi yali abatooleddeko ku salaamu. Amma ekikwatagana kinnoomu abawalimu kye batya mwesisinkanyaawo n'ogenda omusimbula assalaamu aslu ntuufu, kubanga omusiraamu bw'aba asinkanye munne amutoolera salaamu. Naye bwe tutandika okutya fitina eri omukyala n'omusajja tuga nti basooke balindemu, baneebuulizanga mu jjama oba baneebuulizanga awateekeddwa okukola ki okwebuuliza. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Agamba nti if I get intimate with a guy and after we get married, am I forgiven by Allah? Abuza singa agwa mukwano n'omukyala egayi oba n'omuwala n'agwa mu mukwano n'omulenzi, oluvannyuma ne bakola ki? Ne bagetinga married, ne bafumbirwa. Owekitiibwa Allah amusonyiwa bw'akola tawuba, owekitiibwa Allah akola ki? Amusonyiwa. Agamu ku mazambi amanene bannanga ageetaaga tawuba bwe bwenzi. Abantu batera nnyo okubiragajjalira.
mazambi ageetagisa okukola tawba eryani Allah tabaraka wa taala era nga manene gagenda kulaga aaratul insan obuswavu bw'omuntu mu maaso gani ga Allah bwe bwenzi. So omuntu bwagenda n'akola obwenzi n'akola tawba eri Allah kyetuyinako assurance nti Allah tabaraka wa taala amukola ki wabanga Allah aga nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allah bw'aba agamba tigamba abaddu bange abakolobedde ne balekayo amakulu bakoze buli kika kyaki kyazambi la taqanatu min rahmatillah temukutukawo nakukola ki nakusaasi la tayasu temugwamu ssuubi nti Allah tasobola bakola ki basonyiwa. inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allah asonyiwa buli kika kyaki kya zambi. Wabanga Allah atuzaamu essuubi ku basajja abashiriku ababonereza abasiraamu n'agamba nti bwe baba bakoze tawba Allah abasonyiwa. inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu. Mwalimu omu yagamba nti Allah wakisanyu. Allah n'agamba nti thumma lam yatubu. Amakulu idha taabu khalas bwe bakola tawba Allah abasonyiwa naye bagaana okukola ki tawba wekitibwa Allah tabaraka wa taala siwa kubasonyiwa. Gwe tunulira abashiriku abakatuliki ku shiriki gwe bakola okuddira Yesu ne bamuyitani omwana wa Katonda. Allah n'abakafuwaza ne mu Qur'an nga Allah aga nti laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu huwa almasihu binu Maryam. Neyo jeri naye aga nti bakafu buli yenna aga nti Allah ye Yesu mutabani wani. Waqala almasihu Yesu agamba ati yagamba ya bani Israil abange mwe Baisiraili mwe a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Yenna nagattanga ku Allah agenda kufuula ejjana ngeri haramu. Bwe yadda ku aya yoyogedde ganti laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Bakafu buli yakuba akabonero kano Katonda bali bameka basatu. Bakafu buli yenna agamba nti Katonda bali bameka basatu. Ku nkomerero yayaga nti afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunahu wallahu huwal ghafurur rahim. Singa abashiriku aboolulanga abafaanana bwe bati abakatuliki baddukira eri Allah ne bakola tawba Allah basonyiwa wallahu huwal ghafurur rahim. Kati bwabanga omushiriku Allah amusonyiwa n'omwenzi Allah asobola okukola ki okumusonyiwa. So obanga wakola ezambi eri obwenzi essuubi ddene nti Allah tabaraka wa taala asobola okukola ki okusonyiwa era genda okola tawba eri Allah omulaga ezambi lyo mugati Allah mbutuufu nagwa mu zambi simanya ayinza kunsonyiwa okujja kugwani Allah. Wekitibwa Allah ajja kusonyiwa. Nabbi agamba nti tuubu ila Allahi yamala tukoola agati ya ayuha nnaasu tuubu ila Allah bantu mmwe musabe Allah bakole ki abasonyiwa. Agati fataibu min adhambi kama la dhamba lahu. Akola tawba mu zambi abeeranga atalikoze amakulu Allah amusonyiwa n'asigalanga atalikoze ki atalikoze. Saba Allah atusonyiwe ya Rabbi nambaraka atusonyiwe. Agamba ono bamuyita Juma ow'embalala mbalala wano waffe mukono. Agamba okwawula ebigere n'okufunya emikono mu swala kiramulwa kitya kuba tulaba abamu mu baganda bafa aba Pakistani bawula ebigere era tebafunya mikono. Soka kwa byonna ekiri mu sunna ye muntu okuteeka omukono gwo ogwa ddyo ku gwa kkono ng'ali mu swala. Ekiri mu sunna kwe kuteeka omukono ogwa ddyo n'oguteeka ku gwaki n'agutuuza ku gwa kkono ng'oli muki ng'ali mu swala ye sunna. Era kiri mu sunna obiteeka ku kifuba kyo. Ekyo bwe kyajja mu hadithi ya Wa'il bun Hujr bwe baseera bidde wenteeka wansi w'ekkundi. Kuteeka wansi w'ekkundi kuliko hadithi ennafu ennyo abantu baali gyesimbisiza kubiyitana bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu alina kuteeka ku kifuba kye ye hadithi era bwe bujuliza obutuufu obwajja ku nsonga eyo. Ekyokubiri kya musunna okusiba emikono ng'ogisiba ng'okola kabdu kwe kukwata n'onyweza bwoti n'oteeka ku ki eyo nayo sunna mu kifuba kyo oteeka mu kifuba kyo. Era kiri mu sunna okukola saida okukola ki saida mikono okugyongezaayo ko bwoti
ekyo kimanyikiddwa kiri mu sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Oluusi yakolanga kino, ekyo bakiyita at-tanawwu fi sunna. Muntu okubeera nga taarata yafalu dhalika wa taarata yafalu dhalika wa taarata yafalu dhalika. Oluusi akola kino, oluusi akola kino, kimanyikiddwa mu bigambo by'abasahaba n'abayivu n'abakugu mu ddiini eno. Amma ekyokugireka bwe kiti tekiriiko yadde hadithi ennafu. Ekyokugita obuti, okugita irsal tekuli yadde hadithi ki ennafu. Wabula kimanyikiddwa abali mu mazhabu ga Malikiya nti abayimamu Maliki bo bakita olw'okuba balaba imaamu ng'akikola, naye kyajja mu bujulizi imaamu yakikolanga lwa darar gye yali alina okukosebwa kwe yali akola ayina, kuba yakubwa n'awogolwa ki, n'awogolwa emikono gino. Katugamba tutya? Tugamba nti abantu bonna bakikola ekyokuta emikono bakikola mu bukyamu mukhalafata sunna, kyawukana naki ne sunna, illa inda ad-darura, okujjako nga waliwo obuwaze ng'obwo imaamu bwe yali akola ki, bwe yali alina, nga bwe yali ayina, omuntu akirizibwa okubeera nga emikono agikola ki, agita. Wallahu ta'ala a'lam. Amma okwawula ebigere, ekituufu kiri nti okugatta ebigere ye sunna. Okuddira ekigere kyo n'okigatta n'ekya munno nga kigere ku kigere si nnasi ku nnasi. Yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli we yali ng'agenda okusaaza abantu ng'agamba sawwu sufufakum, oluusi ng'agamba nti istawu a'tadilu wataraasu wataqarabu. Yabyogeranga ebigambo ebifaanana bwe bityo alayhi salatu wassalam, ategeeza mutereeze ennyiriri. Kyajja mu Sahih al-Bukhari nti basahaba kanu yaltasiquna. Al-iltisaq kibanga gwe basibi ne solotape, ekitegedde okuteeka ekigere ku kinne waakyo. Kati abawalimu abamu oluusi oba abantu abamu batera okukikola mu bukyamu n'asimba bw'ati, ekyo si kituufu, n'alekawo wano ka V. Abalala n'atandikira eno mu maaso, si kituufu. Ekituufu tutandikira eno ku bisinziiro okusobola okubeera nti tujjayo layini eri straight. Layini buli gyekoma okubeera straight gyekoma okubeera ku sunna nga bwe kyajja okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah atunuulira nnyo layini eziteredde, era yatugamba nti latusawunna sufufakum, mujja kutereereza ddala ki layini zammwe. Aw la yukhalifanna Allahu, oba Allah tabaraka wa taala ajja kwawukanya baina qulubikum, wakati waki w'emitima gyammwe. Kitegeeza ki? Nti okwawula layini waliwo sitaani ajja n'ayita mu bantu n'atandika okukola ki? Okubaawulayawula mu mbeera eyo. Tusaba Allah atutaase. Wal ilmu inda Allahi. Barakallahu fikum. Tubeebaza abatugoberera ku mutimbagano, abatugoberera ku social media mwenna banaye mukola kya bbeeyi, YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, yonna bannange tubeebaza okubeera nga mutugoberera, nga mutugoberera n'omulamu ogw'okuyiga eddiini y'owekitiibwa Allah. Tubakubiriza titugoberere n'omulamu ogw'okuyiga eddiini y'owekitiibwa Allah. Abooluganda ab'ebitiibwa, sisobola kubeera nga nva waggulu nga soogedde ku Balikis spices, byakunywa mwana wattu, birungo bya mu caayi, birungo bya mu mmere. Beera nga obyettanira, binoonyeeko mu maduuka wonna, eggwanga lyonna mwana wattu ojja kusangayo Balikis spices, obeere nga mwana wattu ofunaka aroma akalungi. Nabwe kityo tubakubiriza mubeere nga mukasangayo ka Balikis gyekali ku miwendo egya wansi, mubeere nga mwana wattu mwefunira ku birungo eby'omu caayi. Agamba nti mu kisiibo omwazinyi bw'atandika nga mbadde n'atera okumaliriza okulya, abaffe nyanguyirize oba nkomaawo, era bwe mba nkomaawo emmere eri mu kamwa njimira oba njiwanda. Ekimanyikiddwa nti abazinyi mu Ramadani ba miteeko ebiri, oba buli lunaku ku subuhi ba miteeko emeka? Emiteeko ebiri. Okuviira ddala nga nabbi waali alayhi salatu wassalam kyajja mu hadithi nga ntuufu nga nabbi sallallahu alayhi wasallam la yamna'annakum adhanu bilali anil akli washarbi, tekubaziyizanga okwaziina kwa Bilaali okulya kwammwe n'okukola ki n'okunywa kwammwe. Fa inna Bilaala yu'adhin fi llayli, kubanga Bilaali ayaziina mu matumbi budde. Kyavaga nti fakulu washrabu hatta yu'adhina
mulyenga bwe munywa okutuuka bw'anaayaziina Abdullahi ibn Ummil Maktum, sahaba gwe bayita Abdullahi mutabani wa Ummi al-Maktum. Sajjo yali muzibe naye nga mwazinyi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye yaziinanga nga emambya emaze okukola ki? Okusala. Kati omuntu singa omwazinyi asooka ku ssaawa 10 ku mambya eri gye bayita al-kadhiba ey'obulimba olw'ekibeera ng'ekibambebambya sala eyo mu matumbi budde ssaawa 9-10 bwe kiba kisaze oli n'ayaziina gwe genda mu maaso n'okulya okutuusa bw'anaayaziina omwazinyi ayaziina ku ssaawa 11 wano n'eddakiika nga 35 oba 45 bw'abanga gwayogerako abuuza nti kyemba nsigazza mu kamwa nkimira oba nkiwande, ekiri mu sunna kimira okirye, nekyokutte mu kikopo kyajja mu bujulizi nga kiraga nti nakyo omala kikola kimalamu, wabula kiri wansi osobola okukireka n'obutatwala nnyo budde bungi nga omalamu ekyaki ky'omu kikopo bw'okiraba nga kingi kizze mu akikyusensi olw'okufiirwa obulungi obuli mu Ramadan munnanga akirese yakola ki? Yasinga. Wallahu ta'ala a'lam. Naye nga kyokutte mu kikopo ekitonotono oba mu sowaani kyokutte ekisaamusaamu kiryo kimalemu, wal ilmu inda Allahi ta'ala. Barakallahu fikum. Muganda waffe n'ekyo ekiri mu kamwa kiryo kikole ki? Tokiwandula kimale mu kamwa mu mbeera efaananako bwetyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kiramulwa kitya okuyita omuntu nti baby, sweet, honey, my love nga si bbaawo? Okuyita omuntu ali mu ba ajanibi naddala abasajja, omukyala yamuyita sweet, honey, baby, amateeka g'eddiini tegakikkiriza. Gwokkirizibwa okuyita baby, honey, sweet n'ebigambo ebyo ebya love ayina kubaani? Bbaawo oba mukyalawo. Lwaki? Nti Allah yakiziyiza mu Qur'an ng'atandikira ku bakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yabagamba nti wemuba mutidde Allah fala takhda'na bilqawli, temugezanga okugonzagonza ebigambo. Yabiyita qawli, bigambo ne mutandika obiswitiwaza, ne mutandika obikola ki? Obihanewaza. Liyatma alladhi fi qalbihi marad, ono omusajja ekirina obulwadde mu mutima kinzolowooza ddala mpita bya ddala siiti ddala. Bwatyo Allah bwe yagamba. Kati leka kuzuukusa fitina ng'ebadde ekoze eki? Yebaza, waliwo abasajja nga bali awo ayina fitina, ayina obulwadde mu mutima gwe bwa bwenzi. Kati gwe tandika omuyita siiti, omuyite hani, ojja kulaba ebinaakola ki? Ebinaddirira. Ajja kumaliriza nga akusabye kanamba ka simu nga hana afuuka ki? Hana afuuka hani ne siiti afuuka siiti. Tugamba nti omukyalo omukkiriza takkirizibwa kugonza maloboozi, kusiitiwaza, kuhanewaza musajja ajnabi, musajja wa bweru. Allah yakigaana ng'atandikira ku bakyala ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma bbaawo fala bas, dadi osobola omugamba ebyo, mami osobola omugamba, mulamu lumbe lwa kirago togeze omugamba ebigambo ebifaanana bwe bityo. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Andowooza bannaye muwulidde, si kituufu tubeere nga tulongoosa mu mbeera esinga okubeera nga nnungi, netubala nga twagala okusinkana ow'ekitiibwa Allah nga musimu gye tuli. Agamba nti Sheikh, empeta mu basajja zikkirizibwa ne mu bakyala, n'obuwoowo mu bakyala bukkirizibwa n'abasajja? Kitegeezaamu ndowooza ringi. Ringi ke kano akantu ke bambala ku ngalo, era kaawukana n'ekikomo ko kabeera katonoko kuba kagenda ku ngalo. Empeta sunna ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wabula si ya mikolo ng'abantu abamu bakola ki? Balowooza. Sunna si ya ki? Si ya mikolo. Sunna y'empeta, muntu genda mu katale n'afunayo empeta ye yonna, ebeere ya siliva oba ya fidda, n'agyeteekako ku ngalo ye. Era ekiri mu sunna kwe kubeera nga ayambaza ku kino ekigalo kye bayita binsar, kino ekiddiridde nassi, kyekiri mu sunna okubeera nga tuteekako ki? Empeta. Empeta eyo
nabbi waffe alayhi salatu wassalamu yagina nga kuliko nakushuha ekigambo kye bawandiikako Muhammadu Rasulullah, Muhammadi mbaka wani wa Allah. Naawe osobola ogifuna ng'olina kyotaddeko kyonna ekyeddiini. Abamu ku basahaba balaba nabbi we yalinga agenda mu ttooyi ng'agijjamu ng'abeerako ne waagikola ki? Ne waagimuwummuza alayhi salatu wassalaam. Era basahaba yabakuutiranga nnyo naddala mu bufumbo okuwaayo si ku mukolo guno ogw'obufumbo naye ng'omukyalawo osobola okumuwa amahale nga gampita kikkirizibwa. Omukyalo wange nabbi yagamba sahaba namuga nti genda onoonye. Oli omukyala eyajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam namuga mbaka wa Allah mutuufu mpulira njagala ompasi. Nabbi namutunuulira bw'ati n'asitula amaaso n'ayegambusa. Sahaba kyava amuga nti ya Rasulallah in lam yakun bika haja in lam yakun abika fiha haja bw'oba tomuyinaamu ki bwetaavu fazawijuniha iya nze munkole ki mumpe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namuga nti genda onoonye. Sajja n'anoonya teyalaba naga genda onoonye. Kunkobe yamuga nti tofunyeeyo yadde ka khatamu min hadid yadde akaweta k'ekyuma kekasinga okubeera akaki akalayisi tokafunye okamuwe. Oba okitegeera kitegeeza kiti omuntu asobola okukikozesa n'akiwaayo ng'amahale wabula so si kukikola ng'Abakatuliki bakikola nti tuyina kujambaza. Era kimanyikiddwa mu aqidatu an-Nasarani mu nzikiriza y'Abakatuliki bwe baba bawasa paapa yakwatanga oba omuntu yenna yakwatanga empeta omusajja agenda okuwasa n'asooka ajambaza mu ngalo eno eddiridde ensajja n'abeeranga agitunuzaamu katono n'agijjamu n'agiteekako mwene eya wakati n'abanga agitunuzaamu katono n'agiteeka mu kumbaga zaabwe ze bayita ez'okusiba empeta. Akhiran n'ajambaza mu ngalo eno nga balina enzikiriza nti engalo eno eddiridde ennasi eriko omusi wagujja butereevu paka ku mutima. Laavu n'ebeera ng'ekola ki? Ng'eri mubiri. Ng'ekojjera. Ekyo nno mwana wattu si kituufu. Ekituufu kiri nti empeta ffe tugigulanga sunna era omusiraamu ajambadde abeere muwuulu oba mufumbo esigala sunna ya mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abeere musajja oba mukyala akkirizibwa ogikola ki? Okujambala. Wallahu ta'ala a'lam. Ayogedde ku kya perfume ye tumwekuba ffe abasajja ebiseera byonna ate abakyala bwe bamwekuba tebakkirizibwa kufuluma muva maki mu mayumba. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ayyuma mura'atun au kama qala alayhi salatu wassalam omukyala yenna ta'attarat nafsaha eyekuba ki perfume thumma kharajat ala qawmi oluvannyuma n'ayita ku kibiina liyajidu rihaha ne bawulira perfume gwe yakoze eki gwe yeekubye fa innaha zaniya au kama qala alayhi salatu wassalam. Kyalo yabeera kalibwenzi abeera mwenzi afuluma nga yeekubye ki perfume. Wabanga nabbi yakikoonamu tetusobola kubeera nga tulina engeri gye tukikola ki kye tukiwakanyamu tugamba nti omukyala yenna afulumya wabweru weewala okwekuba ki okwekuba perfume. Amma bw'oli oli mu nnyumba ya bbaawo beera ng'omwekuba naye bw'omala okumwekuba n'owulira ng'akuunyako bw'ogenda okufuluma munaabeko osobola okubeera nga tomuwunya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Mukadde waffe tukwebaza olw'ekibuuzo ekyo okubeera nga tukyagenda mu maaso nga twanukula ebibuuzo bino abalabi baffe abalungi. Muganda waffe Yasini ali live ku Facebook. Yasini barakallahu fi tugoberera abuuziza wano ekibuuzo ku kyalayini wali ti mu COVID-19 tubadde twawula ebigere ate awo kiramulwa kitya? COVID ekyo kiri daruri kimanyikiddwa kiri obvious nti tekibadde kya muntu omu babiri kibadde kya nsi yonna nga ne ku haramu babyawula sebo era ne kakati bakyayawula. Kakati bwe kiba nga COVID yazze الضرورات تبيح المحظورات عند أهل العلم يقائدة. abawali mbagamba nti ebintu ebyobuwaze bifuula ensonga ebadde haramu ne tugikolerako. Kati bwe kiba nga ekiri haramu kisobola okukolebwako olwaki bwe tulaba Allah bwe yagamba ku bino almayita almunkhanqa addamu lahmu alkhinzir
Allah yagamba nti hurrimat alaykumul maytatu waddamu, kiri haramu kulya ebifudde omusaayi, ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة نابينو جولا byonna haramu tokkizibwa kulya mbizi, tokkizibwa kulya kitugiddwa paka ku nkomerero n'ebisaliddwa. naye yagamba nti famani turra ghayra baghi, yenna akakibwa ghayra baghi nga si mujeemu nti kankirye ndabe ekinaabaawo, fala ithma alayhi. Allah akoze ki? anaffe covid yajja n'atuwaliriza nga tulina kwawula biki bigere amakulu uturilna, tukoze ki? tukakiddwa, so si kubeera nga tugaa nti katubyawule tulabe ekinaabaawo, la tukikola muki? tukikola lwa dharura. era covid bwavaawo tusigala tuddayo kuki? ku sunna. tusaba Allah atunywereze ku sunna, atutaase bid'a. barakallahu fikum. abannaye timwerabira Balikis Spices nga ekyokunywa kino oba ekirungo kino ekigenda ku mmere ekyayi kikolebwa baganda baffe aba Balikis Investment abasangibwa wano ebweyogerere Kirinnya. ayagala otufuna mwana wattu tugoberere nga otufuna ku namba zino wammanga 0772 23 74 59 oba 0759 8 13 19. beera nga otugoberera, tujja bikusanza wonna wonna wooli. ayagala okubeera nga osuubula mu bungi, mwana wattu tubirina mu bungi, beera nga ojja era nga weeyuna wettanira ebyokunywa bino oba ebirungo bino ebya Balikis Spices okuva mu Bukhalat Investment. ayagala otugoberera ku mitimbagano, tuli ku email, ku email kwe tuli balikisbukhalat@yahoo.com. mwana wattu beera nga otugoberera. products zaffe zetukola, tulina muti masala, mwana wattu pilau masala, cinnamon, bingi nnyo ebyokunywa, mixed spices n'ebifaananako bwe bityo mu choose mix, byonna tubirina. beera nga otunoonyaako tusobole okuweereza n'empeereza esinga okubeera nga ya mulembe. ne baganda baffe bangi nnyo abatugoberera abali ku mukutu nga bagoberera programu yaffe eno. agamba Sheikh mbuuza nti singa omuzadde abanga yakolimira omwana we ekikolimo ne kimukwata naye oluvannyuma n'amuddiramu n'amusonyiwa, ne Allah amusonyiwa ekikolimo ne kimuvaako oba? Exactly. omuzadde bw'asonyiwa omwana, Allah nga naye akola ki? amusonyiwa. وإن كان في الحديث مقال وجتي والنبي في محمد صلى الله عليه وسلم كيغان وانت يغان رضا الله في رضا الوالد. حديث بجوغيرا كيو كيبي مكو بيغامبا بامبالوزا انت مضعف مبولم ني رضا الله في رضا الوالدين. okusima kwa bazadde, okusima kwa bachi kwa Allah, wa sakhtullahi fi sakhti alwalidain. n'obusungu bwa Allah bujjawo nga abazadde bakoze eki? katolaba ndi omuzadde abadde anyiza ate kati asiimye, kitegeeza ki ekyo? kitegeeza nti already Allah agenda kukusonyiwa naye atandika okukola kikusiima. kutira omwoyo gwange n'ejjammwe tugezeeko okusiimisa bakadde baffe mu bintu ebiri halaali, si mu kujeemerani Allah tabaraka wa taala, kuba Allah tasobola kusiima ng'ate omuzadde akulagira haramu. barakallahu fi. Sheikh agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah, omuntu agenza okukuba ekyeyo ayina okusala ku swala era mpaka ddi? omuntu agenza okukuba ekyeyo ekimanyikiddwa baweebwa kye bayita stay visa. stay visa yebeera iqama oba obutuuze buyinza okubeera buli pasho tebuli fule. naye ng'omuntu alina tasarrufaati ng'oluusi ali ewaka, so tewali bwetaavu mugamba kusala wabanga amaze okufuna site visa eyo bagikuteeramu oluusi nga wakatuuka. so iqama eyo bwobanga weeri kiba kitegeeza nti eswala zo zisaale mu ngeri ya nnome ya bulijjo, mu myaka gy'ebiri gy'omalayo, mu myaka gy'etaano gy'omalayo, mu myaka 10 gy'omalayo. والعلم عند الله. barakallahu fikum. agamba nzikirizibwa okuyisa ebibatu mu feesi nga mmaze okusoma edduwa nga mmaze okusaala. waliwo sheekhe yagambye nti bid'a okuyisa ebibatu mu feesi okola bwetu. kuliko hadithi eri mu sunan Abi Daud ne mu musnad gwa Imam Ahmad, naye nafu nnyo era abawalimu bangi abagamba nti tukkirizibwa gikolerako
nga baga nti annabi sallallahu alaihi wasallam kana idha nsarafa min du'aihi nabi amalizanga essala jamaa baina kaffaihi yagattanga wakati waki webibatu bye nga avudde mu dduwa wa masaha bihima wajahu nasinga fesi. Hadithi eyo la yuhtajja bihi olw'obunafu mwalimu waffe Sheikh Albani yabulabamu nti omuntu teyeetaagisa kubeera ng'agyesembesa alese n'atasiiga yasinga obulungi. Abamazhabu aga Imamu Ahmad bo bagamba nti okukolera ku kigambo ky'omuntu akoledde ku hadithi ennafu akola ki? Asinga. Bola Abahanabira abasinga obungi bakijaaza bagala abaasa bihi basobola okukikozesa kuba hadithi ki? Nafu. Naye akiresi yasinga tuyinza okwokera Nabbi Muhammad byataakola ki? Byataakola. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Agamba swalaki ezisalirwa mu lwatu. Swala ezitusalibwa mu lwatu. Swala ezisalibwa mu lwatu mulimu eza faradha n'embeeramu n'ezaki? Eza sunna. Tujja gezaako okulambulula ezisalibwa mu lwatu mu za faradha n'eza sunna ze tunaaba tusobodde. Amma eza faradha essala ya subhi yonna tugisaala mu ki? Mu lwatu. Raka zonna bbiri tulina kusaala mu lwatu ayayo ye sunna. Ne bwebe okuyiseeko ng'otuuse ku budde Allah akugeredde enjuba evuddeyo gisaale mu ayayo Allah gye yasigisirizaamu nti esaalibwa mu ki? Mu lwatu ye sunna. Era abatagisadde mu lwatu aba ayawukanye ku ki? Sunna. Tugambye essala esookera ddala mu swala ze tusaala olwatu essala ya subhi. Ne bwebe okuyiseeko n'ogisaala mu biseera bya dhuhuri oba ne Allah n'agigera ng'enjuba emaze okukola ki? Okuvaayo tulina kugisaala mu lwatu. Eyo nno mwana wattu ye sunna. Era abakirese ekyo fakad khalafa sunna aba yawukanye ku ki? Ku sunna. Essala ey'okubiri essala ya magaribi raka ebbiri ezisooka tuzisaala mu ki? Mu lwatu zombiriri. Era omuntu aba azisadde alina kuzisaala mu lwatu eyo ye sunna. Akyawukanako aba yawukanye ku ki? Ku sunna. Amma esembayo raka yebeera yakyama. Essala ey'okusatu mu ssala za faradha ye ssala gye bayita essala ya ishaa'i tugisaala mu ki? Tugisaala mu lwatu raka ebbiri ezisooka, ebbiri ezisembayo ne tuzisaala mu kyama. Eyo sunna nabbi gye yakola akyawukanako fakad khalafa sunna aba yawukanye ku sunna. Essala ezisigadde za sunna oba otuyinza okwongerako ku za faradha mulhaqu fi dhalik twongerako jumaa. Essala yaki? Ya juma. Nti raka ebbiri ezo zonna tuzisaala mu ki? Mu lwatu. Era nabbi yawulirwa nga asoma oluusi nabbi waffe alayhi salatu wassalam asoma suratul al-a'la ne suratu al-ghashiya. Nyangu nnyo abantu basobola ozikwata ne babeera ng'esswala ezo bazikola ki? Bazisaala mu mbeera efaanana bwetyo. Esswala ezisigadde eza sunna mulimu salatul eidain. Esswala za Eid emmeka? Ebbiri. Ezo tuzisaala mu lwatu ye hay'a yaazo azisaala mu kyama fakad khalafa sunna. Esswala endala gye tusaala era mu lwatu ye salatul layli nga salatu tarawihi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne basahaba be bazisaalanga mu ki? Mu lwatu. Eyo ye sunna. Nawe bw'oba ozuukusa ekiro at least bw'oba toyagadde kutumbiza ddoboozi nnyo teeka eddoboozi nga lya kigerekero eritali lyakwebaka nnyo amakulu eritali sirifu nnyo obeere nga olisoma. Nabbi sallallahu alayhi wasallam swala y'ekiro yagisaalanga mu lwatu nga yeewuliza nga asobola n'okuwulizayo abatonotono abakola ki? Abaliwo. Era oluusi batubuuliranga n'okusoma kwe. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhatamanga n'okusoma kwe kw'esswala ey'ekiro atya ne batubuulira. Yasomanga suratu al-a'la mu raka ebbiri ezisembayo, n'asoma suratul kafirun witiri, ng'asoma ala, ng'asoma kafirun ne suratu ikhlas. Oluusi n'ayongera ku falaki n'ennaasi baziwuliranga batya? Olw'ensonga kaana yusmi'uhum. Amma esswala ezo ez'ekyama kiri mu sunna era nakyo tikaana ahyanan yusmi'uhum ayata. Yasomanga essuula ezo ng'oluusi azisoma kyama mu sswala ez'ekyama ng'oluusi abawulizaayo aya emu eyo naye sunna lwakuba nti yeerabirwa mu sswala zino nga vuhuri
nabbi sallallahu alaihi wasallam babuuza basahaba timwalabanga mutyo okusoma kwa nabbi Muhammad ne bagamba nti bi ittirabi lihiyatihi twamulabanga oluusi okusoma ng'asoma ng'ekirevu kye kyekuba bwe kitya amakulu yalina ekirevu nga kisakaativu kinene nga basahaba eri bakiraba era waliwo obujulizi era obulaga abantu abasalako ebirevu nti okukisalako kikyamu ekyokubiri nabbi waffe alaihi salatu wassalamu bagamba nti wakana yusmi'na ayata ahyanan oluusi ng'atuwulizayoko aya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa zino ngazisoma mu lwatu naye nga bawulizayo aya eyo sunna yalabwako mwalimu wange yali atusomesa sunna na Abi Daud yagamba yakikolanga ng'akitubuliza ne tumuga shekhi lwaki obikola bino naga nti bwe si kikole temujja kutegeera nti kiki nti sunna kati nabeera ng'akitukola Shekhi Najil Bakir Allah musasira musime amin yakitukoleranga ategeeza abantu ekyo sunna yeerabirwa era abawali mu bangi babaddenga bagikola ki babaddenga bagiteekako nnyo essiira wallahu ta'ala a'lam naye abamu ku bawali bagamba nti ekyo yakikolanga ahyana lwalumu si buli kiseera wallahu ta'ala a'lam barakallahu fiik nenga waliwo ne swala endala eza sunna ezisalibwa mu lwatu barakallahu fiikum abalabi baffe abalungi Sheikh obadde okimanyi waliwo munene ono gwe ngenda okutegeeza atugoberera Seka Elias Kigozi district kadhi wa Kiso mashallah atugoberera ali live ku mukutu era wange sebo obbi gyali sebo obbi wange Allah Seka Elias Kigozi tukwagala nnyo bannange era tusiima emirimu gy'otukolera mu da'wa mbeera efaananako bwetyo agamba nti omuntu yalina omukyala ne baawukana kati omukyala n'afumbirwa nsigala ndabirira omwana oyo omuntu yalina omukyala aidhi sual damuko ekibuuzo tulire omuntu yalina omukyala ne baawukana kati omukyala n'afumbirwa asigala ng'alabirira omwana oyo teri kimugaana kulabirira omwana we gw'alina gwe yagenda naye teri kimugaana kumulabirira era amukoleko ebyo byonna ebyetaagisa okukola ki waba ng'alina obusobozi waba tabuyina takakibwa omwana wa mukyala wa musajja ono gye yava bw'aba wa musajja takakibwa kumulabirira naye bw'aba alina obusobozi amulabirire wallahu ta'ala Sheikh eri gye yava yavaayo alina omwana mu kuvaayo ng'alina omwana n'agenda awalala n'afumbirwa omusajja oli gye yava asigale ng'alabirira omwana ono alabirira omwana we kuba buvunaanyizibwa bwe okujjako ng'omwana oyo yamuzaala mu mateeka agatali matuufu naye bw'abanga kitegeerekese nti omwana ono wa musajja ono alabirira omwana we kubanga buvunaanyizibwa bwa musajja okulabirira ki omwana okumuwa okusoma okulungi okumuwa okulya okulungi okumuwa okwambala okulungi okusula okulungi obwo buvunaanyizibwa bwa musajja eri mutabani we mu mbeera yonna nabwe kityo ne maama we Allahu ta'ala barakallahu fiikum tungiro bategeeza n'okubajjukiza tibannange Balikis Spices mwana wattu kampuni etukolera ebirungo ebigenda ku mmere ebigenda mu chai ebirungo ebyo byonna mwana wattu ebyomulembe beera nga mwana wattu otunoonyako mu outlets zaffe zonna twagala tusange bweyogerere kampuni yaffe esangibwa Kirinnya jangu mwana wattu obeere ng'otweyunira obeere nga owoomerwa ofuna aroma ennungi mu chai wo mu byokulya byo mwana wattu obeere nga otugoberera atwagala tusange ku namba zino wammanga 0772 23 74 oba 0759 8 13 mwana wattu ojja kutusangayo mu mbeera efaananako bwetyo Balikis Spices ye kampuni mwana wattu ekola ebirungo ebyomulembe ebigenda ku mmere ebigenda ku chai mu mbeera efaananako bwetyo agamba nti Yasini era abuuza nti ku juma baada kibuuzo kino Seka kitegedde bulungi naye nga baada asiri ndowooza ku sala ya asiri sala ya asiri baada oluvanyuma baada salatul asiri tusaala sunna oba nedda
essola waliwo essola ezitasalibwako sunna baadiya kebere qabliya wabeerawo endala nga zisalibwako qabliya tezisalibwako baadiya wabeerawo endala nga zisalibwako qabliya ne baadiya mu ssola ezisalibwako qabliya yokka ekyokulabirako subhi tusaala qabliya bwe tuba tugimaze la mu ssola zetusaalirako baadiya ne qabliya salatu dhuhuri bwe tuba tetunaba kugisaala tusaalayo nnya n'oluvannyuma lwayo ne tusaalayo bbiri oba tusaala bbiri n'oluvannyuma mmeka bbiri mu ssola gye tutasaalirako qabliya ne baadiya mwe muli ebeera ejjuma oba si jjuma ebeera ejjuma oba siki oba si jjuma okusinziira bwabuuziza ku ssola ya asiri ssola ya asiri tetugisaalirako qabliya naki na baadiya okusinziira ku byakola ki ku byajja mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Abalabi baffe abalungi bannange embeera obudde oluusi bwe butera tukwata ne bannange tuba tukyagala okubeera nammwe. Agamba nti mbuuza abaganda bange bakyuka abalala balya n'embizzi kati nzikirizibwa okugendayo ng'esswala etuuse n'ensaalirayo wemba ngenza okubalabako. Ddala mu butuufu esswala weetuuka asaalire nayo bali balya n'embizzi bakyuka. Okusaalirayo teri bujulizi bumugaana kusaalirayo olw'ensonga nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yafuula ensi eno nga masjidan wa tahura nga muzikiti era twetukuza nako nga bwe kyajja mu hadithi nga ntuufu nabbi ng'agamba alayhi salatu wassalamu utiitu khamsa lam yu'tahunna umamun qabli naweebwa ebintu bitaano Allah teyabiwaayo ekitonde kyonna naye mu byo yaga nti wajuilat li al ardu masjidan wa tahura yagamba nti ensi eno Allah yaginfuulira nze Muhammadi ne umma yange nga muzikiti ate nga neetukuza nayo fa aynama adrakat as-salatu rajulan min ummati essola weesanga ng'omuntu mu bantu ba umma yange teri kwekwasa asaale nga buki usaazi oba ekusanze waabugo ofuna bufaasi space nga wayonjo saalirawo so ekigamba n'okusaalirayo saalirayo hatta tuqimu alayhim alhujja oyongere okuyimiriza ku baganda babano hujja nti balina okusaala bajemerani bajemera Allah ekyo kyekisookera ddala. Ensonga eyokubiri abawuliza ekigambo kya Allah bwe baba nga bava mu ddiini Allah aga nti wa in ahadu min almushrikiina istajaraka faajiruhu hatta yasmaa kalam Allah thumma abilughuhu ma'mana. Wabeerawo omushiriku yonna sina mugandawo ayagala kubeera neiba kuli kumpi beerayo gyali hatta yasmaa kalam Allah okutuusa nga awulidde omuwuliza ekigambo kyane kya Allah oluvannyuma omutegeeze byateekeddwa okukola ki byateekeddwa okukola. Ekyo nno mwana wattu nakyo tuba tufunye faida. Amma okulya emmere yaabwe olina kusooka kumala kwoza amasowaani ng'oliridde ku sowaani zaabwe olina kusooka kubeera amasowaani ago goozebwa nga bwe kyajja mu hadithi nga bagamba basahabiya nti ana akulu fi awaani ahli lkitaabi tuliire ku masowaani g'abakatuliki nabbi naaga nti naamu yaga nti la taakulu fiiha temugaliirangako hatta taksiluha tusanga mugozeza mamaze okugooza lwaki nti bye balya bingi ebyawukanako n'ebyaki n'ebyaffe otegeera nti bali bambizi beeramu okwenyinyala olw'eddiini yo kuba embizzi ffe tugirabanga nnagisi bukyafu b kati ate bo gye bateeka ku masowaani gaabwe kati ate bwe tuba nga tugaliiriddeko bwe tutyo kyeyonoonere tuba tugyewo ekimanyikiddwa ng'okwenyinyala ku lw'eddiini yaffe. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Agamba nti taata yafa naye eyasikira taata si musiraamu akkirizibwa okumugaba nga si musiraamu la atali musiraamu tagaba musiraamu ye yasikira taata min shuruti alwilaya mu bulombolombo bw'okugaba mulimu al-islam okubeera omuki agaba ateekeddwa kubeera ayina kuba musiraamu waataba musiraamu imaamu akugabi oba yenna mu baana ba taata bawe wali omusiraamu oba mu baganda ba taata oba jjajja azaala taata bwabanga wali nga omusiraamu kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-imaamu waliyu liman la waliya lahu abantu abafaanananga bwe batyo tebayina abagaba imaamu yakola omulimu ogwo n'atuukiriza obuvunaanyizibwa
nete kigaana kugenda woyo yasikira kitaffe netumugamba nti munnange twagala kufumbirwa oba njagala kufumbirwa era n'abeerako naye kyakola kyayogera bwabeerawo kyasabye musobola okukimuwa olw'embeera nti alina obuvunaanyizibwa kwoli tewali buzibu mu mbeera eyo naye nga agaba alina kuba muki musiraamu taata azaala omwana bwalutadda amateeka g'eddiini gamujja ku wilaaya n'ava mu busiraamu amateeka g'eddiini gamujja ku wilaaya oba ng'akuzadde gwe n'osiramu kagamujja ku wilaaya wabula tugendayo okutubeera nga atuwa omukisa gw'ekizadde abeere nga atuta n'omutima omuki omulungi kubanga okubeera omukaafu tekimujjaako ate kubeera kitaawe oba okitegedde so mu mbeera efaanana bwetyo wallahu taala alam owekitiibwa allah tabaraka wataala teyatukkirizaayo teyatuwaayo kakisa konna kakola bujulizi nakugaba n'atuwa obwesigo obwo ku muntu atannaba kutoola shahada wallahu taala alam. kataata wange ddala mushiriku nga yakola ebyo tukakasa nti eryo zambi erimugira ddala mu busiraamu naye yasigaza obwahaji bwe era n'essola zisaala angabe wabanga abantu bayinza okukirowolereza nti musiraamu agaba oba toyina ngeri kijoyinza kukimujjako toyina barakallahu naye wabanga tannaba yatulira ddala n'agamba ndi nze ndi mu ddiini ya kishiriku ngono nabbona ne banne ne bava mu busiraamu la tetukikkiriza wallahu taala alam naye ng'omushiriku tagaba amateeka. Seeko omwana wa mujja wange alumbibwa amajinni mutuyambeko okutaasa abantu bano obutagenda mushiriki bali wano mukono abantu abo bagende eri omuwalimu yenna asobola okubeera nga ayina obuvunaanyizibwa bw'okusoma Qur'ani najjanjabisa amateeka mwebali abawalimu nga sheekhe waffe Katongole amanyikiddwa Kaleero Seeka Ismaila webali abasobola okubayambako Sheikh Hamza Bukhari naye asobola okubeera nga abayambako enamba z'amasimu insha Allah mujja kukubira aba Rawda bajja kubeera nga bazikola ki nga bazibawa musobola okutaasibwa insha Allah. Era amateeka g'eddiini gaagaana kye bayita nushura baseerabidde bwe kitubu kiri kitegeeza hillu sihiru bisihiri omuntu okuddira eddogo ng'ayagala ligenda ate mubaloga gy'aba alikola ki aliwonyereza amateeka g'eddiini gakikola ki gakigaana wallahu taala. Barakallahu fikum. Sheikh omukafiiri we yeesogga mu layini y'eswala tetumugobaamu la mumuleke kiyinza okuba Allah ayinza okuyisirizaako hidaaya temumanyi kikyamuleese bw'abanga talina bulabe na bulumbaganyi bw'abakozeeko mumuleke kiyinza okubeera nga oba oliawo Allah ayinza okumuyisirizaamu muli hidaaya n'ategeera obumu bwe tuyina ne arrangement ne organization y'essola yaffe gwe tulaba nti imaamu oluga nti Allahu akbar teryaddayo kwenyeenya mu bitaliimu kwogera nagundi kukola ki fenna tuzze kwani ko Allah tabaara amakulu Allah yasinga byonna ffe kati twogera nani ne Allah tabaaraka wa taala. Bwasikayo kale ekyo ekifaananyi ekitonotono kuba kirabwa n'omwana omuto teri yayina organization ngeyo kujjako ffe abasiraamu era abasiraamu omuntu abeera mubi nnyo okuva mu ddiini eno nga n'ebitonotono ebyo biteekako obwongo n'otegeera nti teri arrangement n'organization efaanana bwetyo okujjako nga bali ku siraatul mustaqim. Barakallahu fiik. Agamba nti kibuuzo kyono akigamba nti obusiraamu mulimu emyezi ena gyegiriwa emyezi gyategeezaamu egy'emizizo inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra. Allah agamba mu Tawba nti namba y'emyezi wa Allah giri 12 n'agamba nti fi kitabillah ekyo Allah bwatu bwe yakikola mu kitabu kye Qur'ani yawma khalaqa as-samawati wal ardi onako Allah tabaraka wa taala yatonda amagulu omusanvu n'ensi omusanvu n'alambika nti tulina kubeera na myezi 12 ekyo tekirina balala Allah yakiwandika mu Qur'ani yaffe n'aga nti minha arba'atun hurum emyezi ena gya mizizo mwegye 12 tetuyiiramu musaayi kugenda kulwana gye emyezi gye bayita ena egyaki egy'emizizo. Emyezi egyo esatu giddiringanye ogumu gweyawudde ku ginne waagyo. Omwezi ogusooka gwe bayita
ogwa Dhulqaida. Dhulqaida gwe mwezi ogw'e11 mu myezi gy'obusiraamu. Omwezi ogwokubiri gwe bayita Dhulhajji. Omwezi ogwokuna gwe bayita Muharram. Omwezi ogwokuna ogwokusatu gwe bayita Muharram. Ogusembayo ogwali baddenga ogwesudde ku gino gwe bayita Rajabu. Omwezi ogwokumeka ogw'omusanvu guno gwe tulimu gwennyini gwe twagala okumalako. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Agamba nti Sheikh tukkirizibwa okusaala ejjama nga ejjama yaawo ewedde yo mu kifo ekyo wetusaalira ejjama. Iza lam nakhafu alfitna wetubanga te iza lam nakhafu alfitna wetutatya fitina waliwo abakikola ekyo nga baagala kusiga bukyayi olwanyisa imaamu waffe aliko bamugubiko. Tosobola okukikola kuba asuli y'ejjama weeri naye wetutya ebizibu nti abantu bano bayinza okukola olukwesikwesi kuno ekisookera ddala ne bava ku jjama entuufu nga buli kaseera beeyunira ku yakubiri. Ekyokubiri imaamu ono ne batandika omumukolako akabalaza nti katumukoleki katumugjewo olwajjama eno la tugigaana. Kyova olaba nti abamu ku baatusoka abalongoofu baakikubanga n'olwaleero abamu ku basalafu bakigaanira ddala nga baga nti teri jjama yakubiri olw'okutya emivuyo mu umma nti abantu bano bayinza okulifuula chansi nti kasita waliyo jjama ey'okumeka ey'okubiri naye nga tewali bujulizi bwonna nga nabbi atuziiza jjama yaki ey'okubiri. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Agamba nti Sheikh okwewola airtime ku simu kikkirizibwa? La. Airtime oyo ishtamma ba'd ahli al-ilm abamu ku bawalimu batandika okuwunyiriza raihata riba olusu lwa riba fi hadhihi al-isti'arat fi mugundi eyo mu kwewolawola okwo. Omuntu buli yeewola ogenda okulaba nga zeweewoze si ze bakoze eki so nga ate bw'otuuka mu kusasula osasula zonna kati ekyo kyetaaga ate nga awamu n'okubeera nti okozesa mu kutu gwabwe ate ogenza oli mwavu olina bwetaavu gye bali lwaki tebakuwa kyeweewoze kyonna ate ne batandika okukola ki ne batandika okubeera nga bakusasuza ezisingako kuziwa okoze eki weewoze ekyo kyekitegeeza ainu riba ekitegeeza obwa riba. Busiraamu okuziyiza riba kugaana kuyamba nakugulako layini buli lunaku nkukolera akatale nenkozesa airtime wo kati n'akasembayo okubeera akatonotono nfunye obuzibu neewoze era nnyongeremu tolaba nti oli mubi nnyo tosobola kuyamba oba tosobola kunyambira mu ekyo nnyongeremu gwe Allah gwe kennyini gwagamba nti olwanyisani Allah tabaraka wa ta'ala. So oyo yeriba yennyini obusiraamu gwe bwakola gwe baagaana nga bwe balaba abamu kuba walimu nange kyekigambo kyange. Barakallahu. Sheikh agamba nti omukyala gwoyogereza tolina kumulabako mu feesi? La, olina okumulaba. Lwaki tomulaba? Teri nsonga egaana omulaba. Nabbi sallallahu alayhi oli yali agenda okuwasa yamubuuza nti anadharta ilaiha wabadde gwoyagala okuwasa wamutunuddeko? Namugaa nti nedda sinnamutunulako. Nabbi namugaa nti unzuru ilaiha genda omukole ki omulabeko fa inna fi ayuni lansari la shay. Namugamba nti amaaso g'aba ansari gatera okubeerako ekirwadde ekyensenke kati ojja mutuuse waka nga toga omugamba muki sooka omulabeko gwoyogeriza otegeere kyogenda okwogereza kituufu kyekyo. So ye sunna okumulabako era amateeka g'eddiini tegatukkiriza kukkaliriza mukyala liiso okujjako mu kifo ekyo ekyokwogerereza. Agamba nti omuzadde bw'afanga mushiriku omwana we amusaalire? Muzadde bw'afanga muki mushiriku omwana we amusaalire? La, tetusaalira bashiriku yadde okubasabira nti Allah abawe ekiwummula ekyemirembe. Nabbi yagaana. Owekitiibwa Allah yakola ki? Yagaana. Amma owekitiibwa Allah yatandikira ku Nabbi Muhammad. Abu Talibi Allah yamugezesa nti y'omu ku baakomba ku bibonerezo ebyatukanga ku busiraamu n'abasiraamu naye nga si musiraamu. N'ekiseera kyatuuka Abu Talibi n'atuusa okufa kwe
kyava nabbi Muhammad yajja ala firashi mautihi weyali bamwalidde nga weyali agenda okufiira nga huwa muhtadhir atuuse mu kiseera ky'okufa mu state tamugati ya amma taata wange omuto ammu ye taata omuto kati yamuyita namugati ya amma taata omuto qul la ilaha illa allah gamba la ilaha illa allah bwekityo bwe kyajja muslim kalimatan ashhadu laka biha inda allah ekigambo ekyo nja kuyimirira ku ekyo ngambe allah nkujulireko taata yatoola shahada kalimatan ashhadu laka biha inda allah ekigambo ekyo kwenja okuyitira nsabe allah nti taata yatoola ki allah taata yatoola shahada taata omuto waliwo basanadidi Quraishi nga Abu Jahali Abdullah ibn Utba bwembaseerabidde bwekityo bwe kyajja mu hadithi eyo baga nti atargabu an millati Abdul Muttalibi oyagala kuva ku nzikiriza ya Abdul Muttalibi faada Rasulullah Nabbi Muhammad namuddamu nti ya amma taata qul la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah ashhadu laka biha inda Allah wala yaganti uhaju laka biha inda Allah nja kujiyimirira ku ekyo nga ngamba Allah sonyiwa taata faadu nabo ne baddamu nabbi nakiddamu ogwokusatu nabo ne bakola ki ne baddamu sahaba aganti kana akhiru ma mata alayhi ala millati Abdul Muttalibi yafiira ku nzikiriza yani ya Abdul Muttalibi nabbi naganti la astaghfiranna laka ma lam unha anka ngenda genda maaso nga nsaba Allah kusonyiwe ebbanga lyona namala nga Allah takunziyiza Allah kwe kussa obujulizi mu suratu Tauba agati makana linnabi tekigwanidde eryani nabbi walladhina amanu n'abasiraamu abakkiriza naye Muhammadi an yastaghfiru lilmushrikin okudda ku mushiriku gw'omanyi nti afudde mushiriku nogati Allah musonyiwe bano musalira walau kanu uli qurba kaberenga wa luganda lutatawo nga Abu Talib yali wa luganda lwani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sote tusalira bantu abo yadde okubasabira edduwa yonna eraga magfira amma obujulizi obuliwo bulaga kubanga tubawerekereza biki bikolimu Allah agamba mu Qur'an innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffaru yenna kafu wala Allah namugerera nafiira kubuki kubukafiri ulaika alaihim la'natullah oyalike kikolimu kya Allah amukolimira ebbanga lyo wal malaika nibani niba malaika wan nasi ajma'in n'abantu bonna tulina kukolimira oyo afiiridde kubuki kubukafu obujulizi bwa njawulo nga bujja special ku muntu yenna afanga muki mukafu saba Allah atutire ku busiraamu amin ataso obukafu ya rabbi amin kale barakallahu fikum abalabi baffe abalungi tuli ku mukutu gwaffe guno omuganze ennyo Rawda Islam Media atwagala beera nga otugoberera ku Facebook YouTube WhatsApp TikTok yonna gye tuli mu mbeera efaananako bwetyo mwana wattu beera nga otweyungako olwa educative programs ennungi ennyo eziyigiriza mwana wattu okubeera nga osobola okuyiga eddiini y'owekitiibwa Allah mu mbeera efaananako bwetyo twongera n'obajjukiza Tibaliki Spices weeri okubeera nga mwana wattu etuweereza ebirungo ebigenda mu mmere ebigenda mu caayi nabwekityo na byonna bakwatagana ne kyetuyise mixed spices tea masala pilau masala byonna chicken masala and whatever byonna tubirina obanga otwetaaga beera nga otunoonyako ku masimu gaffe wano wammanga 0772 23 749 oba 0759 ye Baliki Spices bwera nga mwana wattu otunoonyako okubeera nga otufuna mu mbeera efaananako bwetyo abuuza nga tumaliriza shekhe nti nze wa mobile money nzikirizibwa okwewolera customer airtime kyekiri ndowooza tetukkirizibwa kubeera nga tukola ki twewola tetukkirizibwa kubeera nga twewola kobeere nga gwe wa mobile money nga weewolera customer tokkirizibwa agamba shekhi kikkirizibwa omusiraamu okubeera ku TikTok oba Facebook ate nga tukowola abantu bagende ku Facebook batusangeyo emikutu gino abantu bagikozesa mu nkozesa ya mirundi emeka ebiri